Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. abakatwegattako wano muliwa Kajjambo n'abakatwegattako online mwebali nnyo mwebalire ddala. Omanyi ebiro byonna tubiteekayo lumu. Oba byagala kakadde pulaasi. Zonna. Ate waliwo ttiimu enafu. How? Hey! Meta tunula bulungi. Engalo mamukube engalo. Mumanye ekizike. Abadde tumuna teeka. Abadde. Ezo abadde ogamba otya? Ekirabo kiriko emitwalo 5 Bannaye kabebi gy'oli tuligula birabo birala bibyo 2 balage baagala nnyo evidence. Aba online baagala nnyo evidence. Kaakati aba online timu kyamaanyi ebyaddala baasinga kizike kiramba kati nze mukole ntya. Ekikulu mwogerera mu kamooli kati temumanyi bogerera wano timu menta batusingira ddala emitwalo egi tuli mu kuma alumpya awalumpya nga talwetaaga nnyo alumpya sente zigende gye ziraga. ono yantegere tizinete sente tisigenda zitayinza okyandisa timu kyamaanyi agamba ono omuyaya aziteekemu azirabe. Ngotereka kati akantu katwale ddala mu nju. Era ndaba kati kamera weekubye kuliko God and Millicent wedding meeting. Nkoye ebibuuzo tuli kuki bakola ki bebaani bebo. Weewozaako. Yes. Answers ziri awo kati. Entebe zibuze. Ekirabo tukigabe. Mukigabe nedda tukisobola mukigabanamu. Tutapinge screen. Tikisoboka. Timu chairman. Tap the screen. Bannange timu ki representinga timu ki ebirabo bye tugenda okugula bibyo 2 byebyo 2 aba timu men. Soko je wamoyimba obuyimba bwaffe. Ye muwala wange wa timu ki Vakis. Mama msikwate muyimba obuyimba bwaffe buli. Tebamanyi kyakola tubalage ekyokukola mukwate. Kwatako. Leka Vakis tatuyimbiremu oyo bwamala. Ani yabagamba abana badoni mubasobola musobola bali ab'omukyalo abambala empale z'ebigoli. Ani yabagamba abana badoni mubasobola bali ab'omukyalo abambala empale z'ebigoli. Tukubye cheya nempale zigwa. Tukubye cheya nempale zigwa. Tukubye cheya nempale zigwa. Tutwagala bubbi. Banange. Nange bwendaba. Okay. Bakisito wa awagira timu chatu watu mazina ga timu ye. Kampiteko message za YouTube.
Sulaina agambye Husso Vice ng'anyumidde akaviiri. Oh. Bagambye Vice akaviiri. Okay. Nantambi agambye thank God for all that attended the meeting. Keep the love. Natukunda Gloria wagambye. Sulaina ku YouTube agambye oyo no wakaviiri. Okay, again Piriton Uganda agambye Ibrahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, Jessica agambye mutulinde musalale wiki timu cheya oye. Okay, Naturinda Hope yoli yatuwadde ettana agambye Mr. Ibra and yani oba my shine erinnya eryokubiri siritegedde. Tweyongereyo. Sulaina agambye naye Hope olemwa ate olemwa ki? Okay, olwakayimba kale abali ku TikTok Florence Wamami agambye naye bannange nagamba thanks for the support banaye bankubira nnyo bali ku spark balaba show right now. Okay, Mom God. Hey, Mama God bakutumidde. Bakutumidde bannange. Okay, from God and Millicent is Mikolo to Aunt Shifa and bannange. Totabula mikolo gino. Nayenga muri bulungi. Emikolo tuli ku mirala bo baogerewa baki. Bigambo ebimu nze weziwera ssaawa 12 mbasibiraba. Nsoma nnyo ebigambo by'essente kati ndi tiimu bweti nyina bweziti awo kati wetuli. Era nga mulaba ekigambo ku kamera wengitunuzza God and Millicent wedding meeting. Era omukolo abeebuuza guliwo nga 26 April 2025. Era for contributions tubateerawo enamba oliteeka. Florence Team Don also wait for the salary week. Nabo bawera. Ku TikTok ba Team Don bawera ne ku YouTube ba Team Cheya bawera. Mulinde salary week. Zabike mipira. Aya basi. After God emikolo and bannange kishifa mu muberedde ki. Lwaki kwebuzabuza nti shifa ndesebuzabuza just mbasibiraba. Kati tuli kuki tukikabe ekirabo neka entertainment team chairman oba team dono oba team unaleta mkeshi kama kigundi andikunda ebyandala wamma amayogera team omwana huyu baby wamma weyogera ayimirire ko wali imira wange tu amazina bakugambye akayimba kayimba ki Kabalazi you seeing that picture kati tugenda mu mbaga yaffe nga 26 April 2025 please tubakoola mwenna tuyimirire ne bana ababiri celebrating essanyu lyabwe singa twagala celebrating omukyalo oyo Millicent olw'omutima gwe omulungi ogwazaabu. It's a long story yesigenda baddirayo abataagiraba naye bw'ogenda ku YouTube channel yawe loved one teekamu God surprises Millicent. You will watch the whole story from where it started from. Ojengo olaba zonna clips eziriko God and Millicent kweyanziza naye nga buli muntu mu nsi ng'oli nga wali oyagalizaako abantu ekirungi oba okusanyuka. We call upon you to stand with us please. Tukoola oyimirire naffe. Nabagambye only give me request ng'omulama gwe tuliko ogumanyi. Saagala kuleeta muntu ompadde request otandika okuŋŋamba nti shifa muli ku biki mba ngenda kukuggyako bujja.
Era Gilvan Smile ku YouTube agambye I started with the surprise until now. Nagamba glory be to God. Amen. Yabeddewo from mwaka guli wedde. Natulinda hope agambye wish you all the best. Let me go tupakase. Genda baby ozinoonya bw'omala ofiseeko ezaffe ozituleetere. Patrick agambye praise Jesus Mr. God. Amen. Aha, bananga omwana omulungi wa Team Don. Are you ready? Yes. Okay. yakoze bulungi senior 4 nsaba tumuwe ku lugendo mulaba nga azina amapiano nolowooza abadde mu kuzina so nenga abadde asoma yatukubidde endulu n'akasente batufokasinga chesi family tujagala eberemu abayivu so ono mwana wa sister omulungi mwenyine omulungi yes ya Team Don naye engalo za muntu omu yes Team Don kati watu aba online Team Don ekubira amazina netukubakavulu atufune ku message muna message ya mitwalo 2 kituufu mfunye emitwalo 2 zituuse ku MTN ndagire email yeyampadde sente ezo nzigende ku Team Mentor dagire email thank you so much Team Mentor bikolanga nawe buno obuntu nedda neyogera mpula bayizo tuzikiza wano muyinza bamukuba obululu wano ne wajja nti fulo olaba n'omugole agenda kuzina amaganda leero luno genda wali tomenyekera mu maaso tasobola muntu n'amaganda gaja alabugala baki mukyamaani Corner dance. Daddy,
bajjako obutebe. Yagale n'omulenzi wange biteeke munakajanja abadde beewako ntwawula kibalume abadde ku bbali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tusembera tusabye tolokera kane yagale n'omulenzi wange biteeke munakajanja abadde beewako ntwawula kibalume Simanyi kubijjako. Mazina ga Imwe. Omanyi bwe bajjako. Mazina ga Imwe. Omanyi bwe bajjako bino obutebe ku kiso. Mazina ga Chairman Semumeta. Yes. Simanyi bangamba binyagaziwe. Bino bibeeko n'essimanyi. amaiso ayendi wayiwali wefunye wayibuba alisaawo kukomerera bibaire binnuma omwoyo kunnuma Abantu banvuma. Ayaya, mama wangalo. Lero kandaire mu lukanda n'olusoga ono ye mwana mwesime yakumenga ene mubikenga musitenga naye asusute akanenga erubaluyimba baby tupitize n'omuganda agamba tekintu kikoteyo
Ani atabutuusa? Ani atabutuusa? Kyoyogedde kituteekawa. Ogambye ono ye atuusa obubaka. Ogambye ono yabulisi. Baby wa mami ebyawano order with cash. Ogambye nkubeyo akayimba k'olukiga omugole azine. Order with cash ebyawano mukwano tuli mu meeting tulina ebirabo ebyoggula. Okitegeera tujja kutuka emigongo tukoowe naye nga munnange ng'otaddewo embeera. Natasha agambye I'm late naye good evening to everyone. This girl Menta can dance bannange. Thanks please. Jojo bwagambye. Ndi mu message za YouTube. Sulaina agambye more blessings in the mbaga. Thanks to all those who are contributing via omukolo. Jojo Naga, may the good Lord bless you so much. Ime, thanks so much dear for your support. Okay. Agnes Agame Mazima, thank you Mami Hope. Shifa, good love to the best family, more blessings. Yes, may the Almighty Allah grant Shifa and Mam Jana Firdaus Amina ya Rabbi. Okay. Nkuzemu baby wa mami mukwano byebyo. Eno Uganda erina ekizibu. Ono bwagambye Mugisha Uganda erina ekizibu oba ye y'omu ku byo. Guys mu comment section mbadde mungamba mukwano sibimanyi bisimajjako obutebe. I don't know. Baganda bange muzina maganda oba byonna ababigasse kyolaba oba babye makigo oba otwala kyokka tulabako kitundu. Yes byebyo tweyanzizza katugenda kugaba ebirabo ndowooza abali online timu Doni togamba timu Bodoni baweddeyo ebisere zitubadde singako tozoogera tugabe ekirabo abatimu Doni bali online timu chairman timu Menta abatimu Menta basinga batimu Doni mtwalo 15. Timu Menta esinga timu Doni mtwalo 15 bweddu nantalabika nga timu Menta okukola ki Who is calling me? Banange Jango yogere wanje oyagala kukola ki? Kuzina. Oli timu ki? Doni. Ogenda zina kayimba ki? Nakawaddeyo. Wakawaddeyo? Okay, you can dance. Muliro okugalo ne continent buka abazadde batuzalire kula kuzala kujagana walala gochuruma fe omwana agenze ololwe pito rezo ranoga omwali ne kayayana okushifanzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba muziki owulira omubali jempize ngoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba yagala kulaba omukole laba bwanyumya omwana mulabe engalo z'abaana abaana bakaabya amaziga bannaye tugabe ekirabo obudde buyise tugabe ekirabo please tubasinga 15 ajiriwo leero tukkirize 15 tiimu batuwaddeyo 15 ndi tiimu Kingozi batuwaddeyo 5 bambi temukuba na ngalo olimba awadde meka Doni 15 15 sete mpitirivu kakadde
ne Mpayirwe wabadde wano dde oba osala kigambo kyakwatudde wali 14 mu 15. Nze simanyi baabo. Ebiro bibiri tokola byabadde birina okubeera mu ssente empitiri. Natasha Shani tweyanzize 5 tuzirabye mukwano. Thank you so much Natasha. 15 za timu Doni. Obugalo ba timu Doni. Nendalo mbaya akola ku mazina ga timu Doni bali. Atokande. Temuyimuka mmwe. Message eziriwa. Tewali message. Haliwo message. Soma message. Ku MTN. Ku MTN. Mama. Network. Abada soma messages. Network. Nina sabira network ano. Ajaji some jangu mento some message eno. Bakukiriza mentaliwa. Yalowooza yawangudde agenze. Awalowooza awangudde nnyo. Jangu osome message. Eno y'enkumi yakajja. Eno yabadde yammwe ogijjukira kati waliwo n'enezze simanyi. 16 Airtel Money. Reason awaliwo messages. Tusabire network zikyuka ali mu byuma ali opposite. Tagada chuta. Bana, kile ukole nchaje. Ndole nchawana akapeni kawole katia. Modi sita awandi kakanka n'engalo. Ukole ncha abati mu chair. Zenda bakabejeji. Kati batusinga gumu kitundu. Ile 16 furu. 16 waliyo ne15 ze twafunye zino simanyi 16 simanyi banyinizo 16 bazani 16 timu meta tongeddeko Eze 16 za timu Doni. Ani agambye musonyenya kyo omutwe. Jangu osome olabe message Musa. Nagisomye timu message 16 agambe za timu Doni. Timu Doni betusinga gumu kitundu. Which is okay. Nafe tukyakoola gumu kitundu. Tukyakoola bawagizi. Musamba genze mukamori wamanze bawagizi sinagenda jaliwo. Batukutudde. Mbadde manya ali kuna ababu. Alo? Mbadde manya yagala babuuzaako. Mbadde manya babuuzaako naye simuwulira. Nze mbadde nteesa tugabe ekirabo. Obudde buzibye enkyamanda abaana kusoma. Yes, n'abantu abamu batandise okugenda bambi. Hey, tomorrow is Monday. Yes, mwebalegezaako team mentor. Good trial. Gumu kitundu. Bwemuleeta ebiri ng'ekirabo mukitwala. Wanji obakowoole. Jangu bakowoole. Menta jangu.
ekyasoose bakitututteko nekino bakitutwaleko ate ne tukowoola abawagizi ife tugezezaako mutuwe ebiri tugabe ekirabo nokusande tugenda mu weekend aboku online ababa bakatuwa ebiri tuba tugaba ekirabo wa team mentor batusinga gumukitundu wabamba ebiri nkigabirawo yadde sinza ali mu incharge y'okugaba ekirabo mu mukolo beda amazinya awagazinye gona negagwayo gona twagazinye oyo Innocent tasirika soko mutambuzemu ng'abaana bakyasirika ng'abaana mwenna musirise abali online abali wano mwenna tiimu menta obwo obusente butono nnyo emitwalo ebiri bweppaba nga tukigabirawo ekirabo bweppaba tetuli kulinda bamikwano luli babitutte naye leero mbadde manyi tubikoze twagala ebiri ate osabaze bakusinze ate era bakube kiboko yes tukigabirawo ejeje gana amazina ga menta kali mukateekeyo oba kebaagala Three minutes. Awati mu dakiika 40 mwezo. Yes. Ba mentalinga bonna. Wa agenda kunyiga kaffe ka timu chairman obwenda nkalaba wala ka timu chairman nayenga ndoze mwe muzindalo akesa tukagende ku chairman shifata chanonya buyambe bwa bana referee atandiso salirizo obudaganye tuwe kirabo kyaffe refule obudde bwaweddeyo mutuwe ekirabo kyaffe zempanisi mugabane ki nedda nnyabo teri byagabana abitwala kalamba timu chairman mojje okerangirira bambi nga tuclosinga meetings bannange soka gaba kirabo bannange nga bwe mulaba twagala kwebaza timu zonna timu don timu chairman mwekubereko mbugalo timu zonna yes bananga batuwagidde mwena mwebale nnyo aba timu don timu chairman online anaba wana ewaka mwebale nnyo naye nga aba timu don
batutte ebirabo bino oba kiri mu ttula leero nga basinga ba ttiimu menta omutwalo gumu n'ekitundu bweddu mubasanyukireko yadde babasinze owaayi ngamba n'akameseji kavudde mu ttiimu Doni ne kagenda eri naye ng'ali serious aba ttiimu chairman muliwa mujje aba ttiimu Doni ali mukireete wana mukireete eno ali wana nti aba ttiimu Doni byonna mu bigambo lumu amazina mazima ala chaba timu Doni anje ala wanje wanje chacha mufueko leero tomugamba mufuwe nga tategedde wagenda nyine lwemba wanje ndagala kulaba ekirabo salama kamwana bafanana koja mazima omuyimbi bafune kasente kulaba ekirabo njagala okulaba 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 ekirabo muli wa ttiimu Doni muli wa ttiimu Doni sabula ttiimu abagaba ebirabo tebabafuuwa mwawangudde dda twagala kulaba ekirabo amazina gasingeka bwe gabaamu ku ssente amazina geeyongere mu ssente zeeyongere zina amazina twongere ku ssente yongeza amazina bongeze ku ssente
Now we can go. Yes. Wow. Okay. Timu Doni ebikola. Kino batuwe bakambe. Tusazise mangu. Oba ndete jambia. Yona birete ekinasala. Okay. Katuteke wanene. Tusumulule ekirabo. Erinnya nsoma ekigende wanyini kyo. Obugalo baba Timu Doni abawanguza b'olunaku. Kino ekirabo amane bwekivuddemu ssente nnyingi ye ebirabo byonna bivuddemu ssente Bino Eh, bivuddemu emitwalo bino ebibiri. so kino leero kuno tebatubbye ssente zetuguza ebirabo zirabika Liro bababba. Bane ngenda kulinnya. leero ebirabo leero tuguza ebintu nga ebbeeyi ekirabo kino akapapula akali munda kagamba kigenda wa Naalongo. Ekirabo ekyo kiriko obubaka bonna bufunidde ku ssimu. Naalongo yafunyeyo omuwagizi we yantikiddeko emitwalo 5. Yaŋŋambye Shifa nawulira opromisinga Naalongo. Naalongo ebirabo bye tebiweddeyo bye nasuubiza. Naye ntandise. Osobola n'okujjamu n'olabako it's okay. So ebirabo ebyo kwajjiddeko emitwalo 5. Bannaye kansooke ndaba obubaka buno bwe bampadde. Naalongo namusuubizaayo handbag. Yes. Aba New African Canadian Foundation balese omusomo mukwano. Bwe batyo balese omusomo ogugendo tuyigiriza kubatya engeri gye tuyinza olabirira abakadde, gye tuyinza olabirira abalwadde abakawuka ka mukenenya. Balese omusomo guno gendo okuyigiriza ebintu bingi nnyo mukwano. Era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June. Era nga ogwa December bo baamala dda twabafuna dda like we are closed for December naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada mu June ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 3 tulina otandika kati that is 2025 mbagambye June 28th up to 30th 2025 abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathy Kabiite abeere nga ate ayongera bategeeza details. Tugenda kubeera Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okuba nga ogende Canada weegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo date zibagambye registration fee byonna ogenda kuba obitegeera nkusaba okube ku namba ya Kathy Kabiite abeere nga ate akunnyonnyola details ezisingakaawo mujja kumbuuza eri ku WhatsApp yes enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647 271 6223 njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223 obeere nga ate obeegattako olabe we kitambula mukwano era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation. Details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen ojjeko bulungi enamba. Okay, ate nga nyongera bajjukiza nti fenna bannange twekwate Hypex Studios abatulaba ku lw'ebifaananyi ebirungi ne videos mwandabye ku Valentine.
era babadde bali kuŋŋaanya abamu ku ba celebrities abakoze Valentine shoots. Nkimanyi bwe muba mukebeera abamu ku be bapostinze Hope Shifa mwali ku basinze okunyuma. Yes, over five posts. Hope Shifa kwali bwe bapostinga tulimu nze ba Spice Diana bwe manga nabaddemu ku be bapostinga nagenza olaba Valentine ndi profile y'abantu. Nenga bannange kiki kino naye nga yes ebifaananyi ebyo byavudde ku Hypex Studios. Bali awe najja nankumbi ni ya Cobbins Hotel ku Busabala Road bekwate enamba ziri ku screen ogende mukwano omwami wali bwerwa ga baby sindikira akafaananyi n'ogenda ng'omuweereza akafaananyi wenna olabika bibyo kyokka ng'omuntu akuweereza ku ssente genda okole photoshoot ogiweereza omwagalwa wo onyume. Bagambe babirabye bakomenti nze babirabye nekisukka bwedda byonna bisikiriza buli omu postinga. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga baagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga baagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Oilcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-27-7-3 Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Park and Go Tours and Travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, America, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengeni zonna jangu ku Park and Go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza zi visa, zi work permit, kw'ossa passport n'ebirala nkubuliitu. Ate gw'ayagala okulambula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida Kajjansi. Park and Go Tours and Travel Kajjansi. The world starts now. Ako ka dress kagenderamu out. Ako ka outing. Rotary mu meeting ogendako out. Chichi. Kuliko emitwalo 5 wano waliwo omukyala eyagimpadde naye yadda ngamba mbukolere mu shopping naye nze nenga kati nganze shife engeri sente gye tuli tuti nengamba kankuleetere kashiwo sijja kukola shopping. Omukyala yansindikidde message bannaaye yimukamuko omusirise. Okay, kyasumulula ekirabo ekirala. Yes. So nali eyo ne celebrating a Valentine naye nagicelebrating mbalowoozaako. Kati nange ne ngamba eyammwe kangi celebrating leero. Jangu ositulemu era nga mbagamba happy Valentine's Day. Tonyiiga oba tewafuna kamuli. Nange saafuna. Nange saafuna kamuli wadde akanoge ku ttale. Naye kano ke kamuli kaffe. Ffe abataafuna kimuli kya Valentine. Era nga happy Valentine's Day my love. Era temugamba nti ffe twafuna Valentine. Wadde tunogera akamuli buno obukula obungi ennyo ku kkubo. Nze saafuna.
naye nga kino ekimuli kyaffe. Yes. Wangi mwene mukama nsonyiwe nafuna ekimuli mulaba bwe ali wali anzisizza akasiriso neza okukyuka nga sekoko ngali mugamba abantu nga bazibu. Bana ezijukidde nafuna akamuli ebyaddala naye nga bambi ekibi ekimuli ekitaliiko ssente kitera okwerabirwa amangu nga kifuna nsinga bangi abatayaaya batuwa kubikola ku keeke abasemba abali wano bengendo semba okuwa. Soko pozingemu katono ajja wali olunaku olukunyumira ddala muli okulamula okutambula tabakale lutukati omutu gwe nalabiranga mu birooto Ngasimayiti nange ndifuna ya suta nani byawo mwako nasula kebwako yono mulezi omulungi yabage kangende nono ngenda nakati waseruma yesu nakuchabuka mono wamba wama webalo awulele mama mutekesenge DJ Kajeyo etaana ejo kwajiddeko ebigambo bino anti Shifa I'm sorry to call you Ale yankedde ngandi mutulo but I saw that you were online some minutes back but I'm sorry dear the money I've sent
help me buy for Nalongo the little food that is worth it and take it to her. Nampa n'ebigambo byo wano. Buno bubaka bwe naye buli wansi. Asaaguza emmere naye adda ngamba nkushoppingiremu naye toyinza manya muntu kyakola ki ate njala nnyo okukolera omuntu nange ekinsanyusa mba njagala ssente yange etuuke mba njagala ennusu yange etuuke nje budgetingire kati saashoppinze ezo ssente omukyalo oba bamuyita Shadia kandabe yes she's called Shadia Nyombi Shadia lyerinnya lyendabako yakuwadde ssente ezo nze then bino ndikuleeta ku bye nasuubiza mpola mpola bane Oxfam neyanziza nnyo neyanzege mukwano webala okunjagala Shadia Mukama akuwa ekyosinga okwagala nzaani Mukama akugumye akulabirire bane nyine essanyu nyine essanyu kubanze kati nyambalanga kasooli nze bannaye kasooli akyusa akanankanya akakoola kasooli waba agenda kuleeta siri muganda bana obugoye bungi naye waba asembayo aleeta akagoye akasemba naye wosusa ebikuta biba biyitirivu bannaye lwaki njogedde ekyo nze nkyusa akagoye bannaye abataali wano wiiki ejja olwo lugoye upusifaye yalumpanga surprise kati gwayinza okugamba oba leero Nalongo ani yamwambaziza opusifa nze nebaza Mukama ne Musumba namugambe Musumba ondaba ennyambala gye nnyambala bannaye era opusifa nkwebaza mukwano weebale nnyo kunnyambaza nze nyambala kati nange ndi bulala bannaye luli bannaye nobeera mu ngoye oba n'ogamba bantu boogera batya kati nze laba akateete yake neesaze bannaye opusifa Mukama akuwa ekyosinga okwagala era buli wensaba esala yange esooka nsooka kusabira gwe kuba oyina engeri gy'otulabiriddemu n'abaana bannaye nkwebaza bannaye okyusizza naye opusifa Nalongo mbadde nsaba bannaye nina kyensaba mbadde nsaba Nalongo akateete yaako atuziriremu ekinawolo bannaye ayirako ibula nkyebaza katono mazima bannaye opusifa Mukama akuwa omukisa maama Shadia gy'oli weebale mukwano weebale nnyo weebalire ddala weebale nnyo opusifa mpadde bye wamuwadde weebale okunjagala weebale ndowooza ndaba oba ondaba engeri gye nnyambadde kati nno bannaye bagenda gamba kawala kato bannaye tebasobola kujinzibako kuba nyinza obbasabira esaala embi Akaduru ka timu Chaya bana bemuyina tebabamala
Aha, uli metroni wo. Bannange, mpozi nga waliwo ebigambo omuntu ayinayo atuwaayo tyoke tusale keeki. Nga waliwo ayina ekiteeso, waliwo ayina kyawabula, waliwo ayina kyonna ku mukolo gwaffe, tumale tuggalewo ate ne keeki. Njagala kwebaza Nalongo essanyu ly'akissa. Bw'omulaba ng'atudde awo oba tekisuubira. Naye gwe ng'olowooza byangu, ng'ovaayo nga naawe okola ki? Ng'otulagako. Ndi musanyufu ate nebazaho kushifa okubeera nti otadde omukyalo oyo. Njagala nnyo okwogera nga bampuliriza. Bannaye tuwulirize. So twebaza abantu bonna abatuwa entertainment. Twebaza bonna abatuwa entertainment. Bwe tujja wano eno kuba abasinga bwe tuba tujja obeera olowooza ogamba baki ekigenda obbeera eno oba meeting enaaba etya okitegeera babikola n'olowooza this weekend biweddeyo nogamba toba ku luno oba ate kiki. Njagala kwebaza abaana abo bansanyudde nnyo abatuziniddemu. Mu kusooka mbadde sigenda bawa ssente nga mpulira oluyimba lwe bayimbye terujja mu myaka gyabwe. Oluyimba lwe baziniddeko abato njagala bakubiriza kuba nze manyi ku myaka egyo nali ntegeera. Maama wange yalinanga ekigambo kye yaŋŋambanga nga olwemba mpuliriza oluyimba anzize ebbali n'ambuuza lutegeeza ki? Oyizeemu ki? Okitegeera? Kati Abaganda baga nti emiti emito gigumiza ekibira. Ate era mu ngeri emu ne baga nti akaakyama amamera bw'ogezaako okukagolola kamenyeka bumenyesi. Kati bwe ndaba abaana bali nga bazina abasajja bakolerera biki biwato ng'oluyimba baluyimba ne balumalako. Njagala kutuma abazaala sigamba nti bakoze kibi nnyo nti oba bakuweebudde, naye nze njagala kuweereza maama kye yaŋŋambanga. Nze mange yambuuzanga nzijukira nanyumirwanga nnyo oluyimba baluyita first aid. Oluyimba baluyita first aid nzijukira nali ngenda mu P7 27 nga nduyimba n'okukaaba n'enkaaba kino si kyebyo. Kati naawulira ku kyalo nga bantenda omwana amanyi okuyimba, omwana ayimba oluyimba nampita nambuuza bitegeeza ki? Njagala onnyinyonnyola oluyimba olwo ki kye lutegeeza. Naŋŋamba tandika okuwuliza ennyimba ng'ojja kunyinyonnyola kye bikola ki. Era nsi kukyuka twali bato nga nze manyi Kamiliyoni musajja wa buvunaanyizibwa kubanga nze nkuze mpuliriza nnyimba ze zokka olw'ensonga nti zaabanga ne message neekolera maali beefu